الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا من جهة الله سبحانه وتعالى أو كيسزا كتشالموا بتشاليا بلامو سبع الله سبحانه وتعالى كيرزي أتوجروا منكل ناتو كنزا بيبوليمو سبع الله السكسسنا نميلي وشتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أدواء الله نوزنا الله nyongire kuttira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubanga tute Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya, okubanga tute Allah subhanahu wa ta'ala mulwatu n'omukyama, kubanga tumutya daiman tusobole okumutuuka maaso ge nga tuli mu abo abantu abasiimu okubanga tusinkana Allah ate nga naye atusiimye Allah subhanahu wa ta'ala okubiranga atusinkana. Mulundi gwaffe gwasembayo mu kwejjukanya kwaffe kuno kutujjukanya matlabu thalitha yali sifatul muttaqin, nga tulaba ebitendo by'abakkiriza. Twalabako ensonga zaali bbiri Sheikh ziyaleeta obujulizi nga bujja mu Qur'ani, era nga mulundi guno insha Allah tugenda kulabayo ensonga emu olw'embeera. Naam, yagamba obujulizi nga bujja mu Qur'ani mu bitendo by'abakkiriza. Suratu Al-Imran tujja kulaba aya 3 insha Allah 15 ne 17 biidhnillah. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tugamin qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, bagambe nti mbategeeze mmwe ekirungi okusingira ddala ebyo lilladhina ttaqaw 'inda rabbihim, abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala balina ejjana tajiri min tahtiha al-anhar, ejjanino enyumba eyokwesiima awali mukama waawe Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiri min tahtiha al-anhar, jikulukutira wansi waayo emigga. Khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah, emigga ejikulukutira wansi waayo emigga baakubeera mu yo lubeerera, si baakufa, nga balina bakyala baabwe abatukuvu. Wa ridwanun min Allah, era n'okusiima okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, ni Allah subhanahu wa ta'ala alaba abaddu be, yani amanyi abaddu be abo abamutya. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, abo abagamba nti ai Allah subhanahu wa ta'ala mukama waffe, mazima ffe tukkiriza, kale tusonyiwe ebibi byaffe era otukingirize ebibonezo by'omuliro jahannam. As-sabirina was-sadiqina والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار, abo abagumiikiriza n'abakkiriza, ab'amazima n'abagonvu. Was-sadiqina, abagonvu n'abakkiriza, ab'amazima, abagonvu, abawulize n'abawaayo saddaaka, n'abo abeegayirira Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti abasonyiwa mu matumbi g'obudde, yani abazuukako ekiro ne bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwegayirira okubeera nti abasonyiwa amazambi gaabwe, okubeera nga abasonyiwa ebyabasobako byonna bajjukira eri Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maghfira, okusonyibwa nga kuli eri Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kitegeeza nti singa omuddu akola ensobi ayanguwa okunoonya okwenenya nga tasubirayo muntu mulala kumusonyiwa illa Allah, okuleka Allah subhanahu wa ta'ala, kitegeeza nti
omuntu luwakola ensobi n'amanya nti ayi nkoze ensobi nseeredde adduka misinde nayenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga akakasiza ddala nti ye mutuufu w'okwenenyeza era nga akakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ye musonyi teri asonyiwa okuleka Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. الثالث طلبهم من الله عز وجل الوقاية من عذاب النار إلى بدبنو ekitende ekyokusatu era banoonya nga banoonya eri Allah subhanahu wa ta'ala alwiqaya okubeera nti abakingiriza ebibonezo bya jahannam ebibonezo by'omuliro jahannam yani tisinga akola ensobi n'amanya nti ensobi ennyingi z'omuliro adduka misinde n'akola tawba neyeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amukingiriza omuliro jahannam kubanga tiri agenda kusobola muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala tiri agenda kugugumiikiriza olw'obulumi n'ebibonezo ebigulimu bigenda kubeera nga biruma bigenda kubeera by'amaanyi kati Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka omuliro eri abantu abajeemu kati muddu gwe lowoozaamu bimeka byosobya Allah subhanahu wa ta'ala n'otamwenenyeza era bwe oyagala kutaasibwa omuliro jahannam yawmul qiyama omuntu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi dduka misinde noonya obudamu noonya okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akukingiriza omuliro jahannam ekitali ekyo omuntu agenda kuyingira omuliro jahannam. Kakati abaddu abalina ebitendo bino be abanoonya okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abataasa omuliro abakingiriza omuliro jahannam. Mubimu ku muntu byalina okukola okubeera nti akingiriza omuliro jahannam kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaba tugamba mu Qur'ani mu suratul Baqara yagamba nti wa minan nas mulimu mu bantu mulimu nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar nga basaba Allah ay Allah tuwe birungi ebiri mu nsi wa fil akhirati hasanatan ila otuwe ebirungi ebiri ku nnaku lw'enkomerero yaani kubeera nga bafuna okwalibwa okulungi okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjana wa qina adhaba an-nar era ay Allah tukusaba otukingiriza omuliro jahannam. Kitegeeza nti omuntu teri agenda kubeera nga amutaasa mu jahannam okweka Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tukola emirimu emirungi egyo gigenda okutingiza ejjana ya Allah ekigenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisizaako okututaasa omuliro. Kakati ekitende ekyokusatu banoonya eri Allah subhanahu wa ta'ala alwiqaya okubeera nti abakingiriza. Alwiqaya kukingiriza Allah yennannyini kubeera nti alina obukuumi yennannyini kukingiriza abantu mu jahannam gw'abaasiimi yenna. Ekyokuna الصبر على طاعة الله وعن المحارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة obugumiikiriza mu bugumiikiriza buno ala taati llah nga bagumiikiriza mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala wa anil maharim Allah n'ekyokubiri okubeera nti tebabuuka nsalo za Allah tebayingiramu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagaana mu byo bezizaako bwenzi bezizaako kulya riba bezizaako kola shiriki bezizaako kubeera nti bakola bid'a bazula mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bajoteka ebigambo n'ebikolwa mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bagumiikiriza mu kugumiikiriza kuno okubeera nti bagondera Allah subhanahu wa ta'ala bateeka sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nkola. Omusajja n'atatya abantu empale n'agitoolako ng'agituddeko kulwa kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja n'akuza ekirevu ng'akikuza
kulokugondera Allah subhanahu wa ta'ala omusajja nezizaako obwenzi natya Allah subhanahu wa ta'ala naga nti sijja kwenda naguminkiriza ningo okuguminkiriza okwo kugondera Allah subhanahu wa ta'ala nafuna ekizibu naguminkiriza ninge ekizibu ekyo nga kinewa nti gindi wali omusawo bwati ne bwati ebizibu tabimanyi natawuliriza nga kakasiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala kino kyamugeredde yakimuwandiikako era ye mutuufu okubeera nti jaddukira abeerenga amusaba amutaasa ekizibu kyayingiddemu. Kati baddu ba Allah as-sabr obugumiikiriza ala ta'ati llah omukyala n'agumiikiriza ebbugumu nassaako ekikaaya n'agumiikiriza embeera yonna kubanga abantu boogera ebigambo bingi ku muntu atadde sunna z'omubaka sallallahu mu nkola. Abasiraamu batamwa omuntu atadde sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nkola. Kati bonna agumiikiriza ebigambo ebigenda okukutomera byonna n'obeera n'obugumiikiriza n'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala nowezizaako maharim Allah subhanahu wa ta'ala byeyaharamisa okukola shiriki okubeera nti tumwesigamira okubeera nga twesigamira ebitonde binnaffe ne twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kinene wa ala aqdari llahi almu'rima n'okubeera nga tugumiikiriza ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiruma. Allah akuwadde omwana amututte kigezo kinene kiruma omuntu n'abeera nga agumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ku nsimbi bukidde ku makya n'azitwala n'oyira mwavu n'ogumiikiriza n'otapaapaala kugenda wano na wali ogenda owaabira Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala biruma Allah n'akugerera n'obulwadde ne bukuluma omwaka mulamba oli awo n'ogumiikiriza n'ekigezo kya Allah ekiruma kimu ku bitendo ebyabaddu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ensonga ey'okutaano as-sidqu fi aqwal wa a'mal wa ahwal omuntu okubeera nga wa mazima fi aqwali mu bigambo bye wal a'mal n'emirimu gy'akola wal ahwali n'embeera ze ez'obuntu. As-sidqu fil aqwal omuntu tayogera buli kyasanze abeera wa mazima mu bigambo bye byaba ayogera talimba bw'abanga talina byakwogera asirika wabula osanga abaddu bangi nga ye bamumanyiiko nti musajja mulimba musajja taggwako mboozi musajja taggwako bigambo era nga lwewabeera abantu tebakugamba bwe bafuna okuwuubala nga bayita gundi aliddawo nga tuwuubadde ajje wano atuseseemu omukkiriza si bwatu walina okufaanana. Ayogera bigambo by'amagezi ayogera bigambo by'amazima ayogera bigambo bya kujjukiza abantu kudda ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala obuwangazi bwe bwonna. Talina budde bwa kuddaawo kulokompokana byabufuzi era gundi era nze ndaba akalu kano gundi abantu boogera ebigambo boogera bino boogera biri era kati gundi alina ssente nnyingi akoza bw'ati omukkiriza talina budde bw'ebyo talina budde bwa kugenda mulaale tabulina kubanga bujja kugenda mulaale ebibirayo bwonoonefu bulimba bantu tibakyata Allah abasajja obasanga bewanise ku motoka n'abakyala bwe bakuba embeekulu bafuuwa buvuzira bakola ki endongo efuuse endongo n'omusiraamu n'omusanga ng'akola drive endongo ekuba okufaako bufi n'enkofira ku mutwe naye anoonya kalulu. Kati ayitibwa omukkiriza tayingira mu mbeera efaananako bwetu tagenda kuyingira mu kubeera nti ayingira mu mbeekulu eyo
talina budde bwa kuddawo kwogera ku byabufuzi kubanga naddala ebifuzi bya wano bya bulimba bya buyaaye. Omuntu omukkiriza abeera amazima mu bigambo bye, kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, wal a'mal n'emirimu gye. Ne bw'abanga ali ku mulimu wakola mwana wattu abantu bamulabanga ekifaananyi kye bamulabamu nga masha Allah, muntu akola emirimu egigenda okumutaasa omuliro jahannam, emirimu Allah agenda okwisiza kuwona ebibonezo bya kaburi. Ebiseera byonna omutima gwe gubeera nga gujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera nga kuteeka sunna za mubaka sallam mu nkola. Wal ahwal n'embeera ze ez'obuntu, embeera ze ez'obuntu nga buli muntu zimwesiimisa. Ne bw'abanga omuntu si musiraamu ng'alina kwesiga fulaani olw'embeera ze zeeyisaamu, nti omusiraamu oyo bw'oba oyagala okubako kyotereka, omusiraamu oyo musajja mwesimbu. Na mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza omuntu okubeera nga w'amazima, abeera nti abantu bamulabamu embeera ennungi, qiyamul layl, baddu ba Allah okuyimirirako ekiro. Hadithi basabide ya Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin radiyallahu anhu yagamba omuntu yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, omuntu ayimirirako ekiro afuna ebintu 9, ebitana bifuna kyali kuno ku nsi, ebina agenda kubifuna yaumul qiyama. Naye mu byo Allah subhanahu wa ta'ala omuddu ono amuwa ekyenyi ekitangaavu. Abantu bakutuna mu kyenyi kyo bwe bati bakulabamu obulungi, abantu bakutunira bwe bati bakulabamu emigaso, tebakwekengera, tebakutya. Ekyokubiri yagamba nti ebigambo bye bw'ayogera ebigambo abantu babiwuliriza, babifumintirizaako. Nti gundi ono agambye ensonga eno bw'ogitunuulira olaba ng'erimu eggumba. Tugamba tamala googerayogera, ayitibwa omukkiriza. Kati omuntu ayimirirako ekiro n'asaala n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah afuula ebigambo bye nga abantu babiteekako okufumintiriza. Kati embeera zo weeyisaamu zireetera abantu bano okubeera nga bakuyinamu obwesige. Abantu babeera bakuyinamu obwesige. Bw'oba oyogedde ebigambo bye babiteekako ebirowoozo, babiwuliriza. Baba banoonya omuntu gwe beesiga, banoonya omuntu alina embeera ennungi, ezitaliimu kubuusabuusa kwonna, ezitaliimu kwesika. Kati ye muddo oyo ate Allah subhanahu wa ta'ala mu bitendo by'alina abeera w'amazima mu bigambo bye, emirimu gye tebamwekengera, kugamba entambula ze tebamusuubira kuba nti bayinza omumusanga mu miwanyi, mu bitooke, bamusanga mu kazikiza ng'enkofiira agiggyeko. Embeera ze buli omu abeera azeesiimisa. Ekyomukaaga yagamba al-infaq fi sabili al-khayrat ala al-fuqara'i wa ahli al-haja. Al-infaq okuwaayo fi sabili al-khayrat, mu kkubo ery'ebirungi, yani ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nga bawaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nga bawa abanaku wa ahli al-hajat, n'abo bannenyine kubeera na bwetaavu. Allah kyatugambye ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب. ayeyo mwemuli okubeera nga omuntu awaayo ng'atoola zaka mu maali ye, wa aqama as-salat wa ata az-zaka wal mufuna bi ahdim idha ahadu, babeera nga bayimirizaawo esswala, wa ata az-zaka ne batoola zaka mu maali yaabwe. N'ayita imaamu okubeera nti abali mu maali ye n'awaayo, n'ajjamu zaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ajjamu omusolo gwa Allah. Suratul Baqara wali aya yatugamba
aya zile zisooka alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun bayimirizaawo esswala ate ne mu bi Allah subhanahu wa ta'ala byabagabidde batulako ne bawaayo saddaaka kigambo kinene tebakodowa si mukono gaamu ate nga tukimanyi ebintu bina bireeta riziki mu bintu ebina ebyo Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza riziki okubiranga okusaddaaka tuyitiza okusaddaaka kati omuntu ayagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okumugabirira kugamba nga riziki ye nga siya kabwerege mwebe Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde waayo saddaaka tola zaka mu mali Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agiteekako obukuumi agenda gisaako security tebeza muddu wa Allah emali yo nga Allah akyaddeko security nga yiye tutaddeko asikali tutaddeko wa security tutaddeko ni nga obukuumi obugiriko emali obugyetolodde bwa Allah subhanahu wa ta'ala kal al-infaq okuwaayo fi sabili al-khairat mukubo lyebirungi notola omusolo gwa Allah n'oguwaayo nkubanga Allah tugamba nti zaka eweebwa ngejibwa kubagagga ngedde eri abaavu bannyiniyo bagasibwe nayo kakati kyatugambye iqama as-sala wa ata az-zaka batola zaka nga bajiwa abaavu ne bagasa ensonga endala al-istighfar khususan waqt al-ashar ukuleta istighfar liannahum mudawa as-salati ila waqti as-sahri فجلسوا يستغفرون الله تعالى إلى أبدو بنو بوان في الصلاة بملكوان في الصلاة إلى وقت السحر بملكوا لتذكار بعد الصلاة فجلسوا يستغفرون الله تعالى نبوي دانغا بينيزا الله سبحانه وتعالى بل تذكار إزولو القلو ayitibwa omukkiriza yo yajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna n'akola azikari ez'okumakya n'olweggulo yayitibwa omukkiriza atuula n'awa ebiseera azikari okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala si kumala kusaala n'afuluma n'agenda kubanga akimanyi ebimu ku bimukakatako kubeera nga ajjukira Allah aleeta azikari aleta istighfaru kubeera kyasaba Allah kumusonyiwa kubanga tusobya Allah subhanahu wa ta'ala emikono gisobya engalo emimwa amaaso ebigere naye nojjukiramu ntambuddewa njogedde bimeka nosaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe kakati okutuula nowe ebiseera kwa zikari kigambo kinene ate nga tugambe mu bintu ebina Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza riziki tugambe kisooka okubeera nga tusaddaaka ekigambo ekyokubirimu ebyo Allah kwayisiza riziki omuntu okubeera nga aleeta istighfar ez'okumakya n'ez'olweggulo kati ayitibwa omukkiriza alina okwekwata ku adhikaari ez'okumakya n'olweggulo awaayo ebiseera si kumala kusaala n'afubutuka misinde n'adduka wabula atuula najjukira Allah subhanahu wa ta'ala nagamba fahaulai lahum asnafu khayrat wan na'ima naga nti asnaf imiteeko gino imiteeko gy'ebirungi wan na'imu n'ebyengera al-muqimu ebiriwo lubeerera walahum ridwanullahi alladhi huwa akbar min kulli shay'in iranga bano be bayina okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa akbar min kulli shay'in iranga kikisinga mu bintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akusiimye
kigambo kinene kisinga bingi wansi w'enjuba. Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akusiimye kigambo kinene tekyenkanika. Kiriza Allah waba akusiimye aba agenda kubanga akuyingiza jana, agenda kutaasa omuliro jahannam. Walahum azwajun mutahharatun min kulli afatin wa naqs. Era abaddu bano balina abakyala abalongoofu abatalina bukendeevu, jamilatul akhlaq, era balina empisa ennungi, era nga kamilatul khalaiq. Era abakyala bano bajjuvu mu butonde bwabwe, bajjuvu balina empisa, balongoofu, abatalina bukendeevu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga asiimye omuddu amuwa obujjuvu bw'empisa, amuwa obujjuvu bw'obukkiriza. Ate nga jamilatul akhlaq balina empisa ezikyasiza okubanga nnungi, era nga bajjuvu mu butonde bwabwe, tebalina bukendeevu mu butonde bwabwe. Abakyala bano bakyala babakkiriza, abo Allah basiimye, abalina taqwallah, abalina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabisha dua Allah nabazana ma Allah ebigambo ebyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atuwe okubiteeka mu nkola, atusiime tubire mu abo abagenda okubiranga beesiima, abaddukira Allah subhanahu wa ta'ala nga bafunye obuzibu bwonna, bafunye okugezesebwa, bafunye ebigezo ebiruma, badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah atuwe okuteeka mu nkola, atuwe okutegeera eddiini yaffe, era atuwe okugiteeka mu nkola. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.